tugenze mu Sevenomics mwebali mwenna abagoberera lectures zino za Sevenomics. When we talk about Sevenomics, I always tell you it's the author of Sevenomics is President Yoweri Kaguta Museveni. NRM je wachawa oba joyagala egwa under Sevenomics. Whatever you see, and I always give you an advice to have an ideology which you follow. NRM lwaki teva ku main nti ina ideology ya Sevenomics je goberera. Whatever you see, na amajege gwanga gali mu Sevenomics. Eyo nno ye ideology president wa feji yiya. Eranga eyebuuza nga betwakugamba okuddamu babega katono ebuuza nti economy ya Uganda ali etya mu 1990 colonialism ebiseera ebyo nga abafuzi b'amatwale ba Cherupe batukulembera nti ate economy ya Uganda ali etya mu 1960 wano nga tufuna independence nti economy ya Uganda nebeereta wakati wa 1970 paka 1985 ebiseera bino twafuna okugwa kunene nnyo okw'ebyenfuna olw'obutabanguko obwaliwo Idi Amin obuvuyo n'ebirala ebiringa ebyo nti ate ebyenfuna bya Uganda byali bita mu 1986 NRA oba NRM yajjira mu buyinza nti ate ebyenfuna bya Uganda biri bitya leero ate bigenda kubeera bitya enkya. Kati nno kino kituwa guidelines obutabeera bannabyabufuzi kyokka wabula okuba nti n'ebyenfuna tubigoberera ne tubitunuuliza eriisa ejjogi. Kyembagamba kyekyawula Museveni ku bakulembeze abalala ng'otandikidde ne ku Ssekabaka Muteesa bayagalanga bitiibwa bayagala abamu baali Obote yakeeranga kuva Ntebe n'ajja mu office n'akola ki. Obote was an office man, yali administrative, nakugamba Obote yali w'amagye, Paulo Muwanga baani baali bannabyabufuzi, naye Museveni munnamagye, munnabyabufuzi, muzadde, mulimi, mutandisi wa mirimu, ate muyeekera. Kati kitegeeza Museveni is multi-talented. Sevenomics answers the questions of real economy. Real economy. You know, much basic needs, food, shelter, security, infrastructure, human resource, medicine, welfare. Kala tugenza ku kyebayita factors of production. Factors of production. Under Sevenomics, we have land. 1, we have labor. 2, we have capital. 3, we have entrepreneur. 4, we have knowledge and market. Betunulire nnyo kubanga tuli nsi eyina okubanga eyina byefulumya neefuna ssente. Nga tuva mu mbeera ze tubeeramu nti omuntu alima ebijanjalo byakulya, omuntu alunda ente aggyemu amata banywe ne kawungeezi banywe. Twagala omuntu alunda ente agiggyemu amata agitunde aweereremu omwana asigazeeko ssente ez'okulya, ate ente eyo eveemu amata bagakolemu yogati atundibwe ebweru. Olaba nti the production chain nti etambula. Awo abantu bafuna emirimu, abantu bakula. OEM Sevenomics era ojja genda okulaba nga mu Uganda okusinzira abali e Busoga balima kooko, balima vanilla, balima n'emmwanyi. Abali mu Ankole balima obutungulu, balima apple, balina amatooke, balina ente. Abali mu Buganda balima emmwanyi, balima amatooke n'obutunda. Abali e Soroti balima obutungulu n'ebirala. Waliwo abalima karoti. Ne kati bino byebisalawo ku kyonna kye twogera ku Sevenomics. Kati nja kulondawo ekintu kimu factor esooka, land. Ettaka. Land is so crucial in production. But in Uganda, land, first of all in Uganda, yonna eggwanga ng'eri awamu, over 90% of land is unused. Nchiddemu, genda okebera ku statistics. Zijja kulaga nti siri accurate bulungi naye kye nasemba okusomako nga balaga over 90, it was accumulative, kyali waggulu nnyo. Nti ettaka lya Uganda liri unused. Gwolaba abantu bazimba bubi,
ettaka ne balyonoona. Abantu ettaka tebalikozesa bintu bivaamu ssente. Abantu bali okwo ettaka tebalina makulu gaalyo, kyokka nga ffe tusinga ettaka eddungi, ffe tusinga weeza ennungi, ffe tusinga ebirime ebirungi n'ebintu ebirungi ebiva mu ttaka eryo. Naye ettaka liri unused. Olw'abantu kye nakugambye abalina ze bayita unprofitable subsistence nature of our societies. Okuva edda abantu balina ebintu bingi ebakola ebitavaamu ssente naye nga balina ettaka, balina n'amaanyi. Kati bino betwagala okuvaamu. Kati Buganda nejjesanga obuzibu era President Museveni akyalina challenge nnene nti Buganda abantu weewaawo bakyali mabega nnyo mu kweyambisa ettaka lyabwe. Kuba ojja kugenda mu mawanga ga Netherlands tebalina ttaka, naye omuzungu agula ensawo y'ettaka emu n'agiteeka awe waka n'alimako emboga 100. Ensawo y'ettaka, ensawo. Naye n'osanga omuntu ng'alina eka 2 nga waliwo ensiko kuliko n'ebitooke. Naye ebitooke ebyo n'emmwanyi nga tesobola kumuyamba kusasulira baana n'okulya emmere nga tewera ewaka. Kyokka alina eka 2. N'osanga omuntu mu China ng'alina ensawo z'ettaka, tugeze yagula ettaka mu Uganda n'agula fuso 2 n'agenda alimako amatooke ne apple n'afuna ssente nnyingi okusinga munnayuganda ayina eka 7. Ate ono alina eka 7 bw'afa abaana ne bazitunda. Bwe bazitunda ne bagula booda ne badda mu Kampala ne bajooga. Kati kitegeeza challenge tuyina wano ekisooka mu Buganda waliwo enkaayana z'ettaka mpitirivu. Era simanyi President Museveni wagenda kukola kusolvinga land wrangles. That's why Museveni agamba nti Buganda still needs me. Kati de factor nesinga nti Buganda ekyetaaga Museveni ebbanga ng'abakulu bakyaliyo okusolvinga ensonga z'ettaka, kubanga mu Buganda ng'oggyeko abantu ababba obubbi ettaka. Confusion mu nsonga z'ettaka ki nyingi, and it's a factor of production. Nkugambye mu Uganda yonna tulina obuzibu nti ettaka teryeyambisiddwa bulungi wadde tulirina ddungi era lisobola okuvaamu ebyomugaso. Kyokka bwe tujja wano mu Buganda ettaka weeriri ne liriko enkaayana nnyingi, kyokka nga original abantu tebalyeyambisa bulungi ne liba nga liri unused. Wadde gwe ojja kulaba abazimbye wano asudde wali kasasiro ettaka lyonooneddwa. So nsaba gavumenti n'abaga tugenda mu kalulu. Buganda mukyetaaga Museveni okusolvinga ensonga z'ettaka zino, kubanga ettaka lirinako ekabuuzo kanene. Wano Buganda we have a lot of question marks on land. Ettaka kizibu nnyo wano mu Buganda era kyonna kisomesaako how can we solve land wrangles in Buganda? How can we solve the errors which we have made? Abafuzi b'amatwale ba Apollo kive Bulaaya, ba Apollo Kaggwa, Sapolo Kaggwa, ba Stanislas Mugwanya, endagaano z'emmenge zaakolebwa zajja zireeta ensobi mu ttaka lya Buganda engeri gye zigambazibwamu. Kati n'olwekyo abasobola Buganda singa eddamu neetuula ne gavumenti ne bateesa ku how best can we solve land wrangles before the elders die. Kubanga omukulu bw'avaawo eyalabako ate olwo ataalaba kajja kutavujjana akole ensobi. Nva mu DCCU, Digital Content Creators Uganda, ne Operation Recreation mwebale emirimu gyonna Jerusalem Sale, Salute, Status Benz, Mercedes.